was born on Christmas Day. Kama febazo mikwano balamusizaako mwenna abale baffe abalungi abateeta TV mwebale okukola emirimu mukulikeeyo n'abakyakomawo tubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Atwala omukisa guno okwebaza Katonda n'omugulumiza ku lwammwe mwenna Bannayuganda n'abantu abalala nti agenda tuyingiza mwaka omujja 2024 era tumwebaza nga tusaba atuyise n'emazaalibwa ga Mukama waffe Yesu amalungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twala omukisa omulala okwebaza abaweereza mwenna aba New Eden, abaweereza mwenna abalokola abaseba olw'enteekateeka ya Katonda y'omulembe n'abantu mwenna n'abakulembeze buli omu mu kiti kye ebirungi byonna ebikoleddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenda mu maaso n'enteekateeka eyaffe eya bulijjo olwo Katonda okuta eggwanga lino okyusa omulembe okomyawo obufuzi ng'ayisa mu ggwanga lino okuwaayo obuyinza n'okukyuka okubanga Mukama waffe Yesu yegitandika ate esobola okuddawo okujjawo eri era ngenda okwogerako wano. Katonda enteekateeka ye Ekkanisa yagiteekateeka ogirongoosa kati obudde bwayo butuuse oba okugibikkulira ensi yonna etegeere omulimu guno ogwa New Eden gweyise mu New Eden ogw'omulembe ogusembayo nga bwe ngenda osoma ebyawandiikibwa bino mu kubikkulwa 11 olunyirirwa 10 na 7 18 19 ne boogera nti tukwebaza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna abaawo kubanga otutte amaanyi okufuga amawanga ne gasunguwala n'obusungu ne bujja entuuko z'okusalyamu omusango gw'abafu n'oz'okuweramu empeera y'abo abaddu bo bannabbi n'abatukuvu abatya erinnya lyo abakulu n'abato n'ez'okwonooneramu abayonoona ensi n'olunyi lw'ensinga okwagalwa 19 ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa ne walabika mu yeekaalu essanduuko ey'endagaano n'oba okumyansa amaloboozi n'okubwatuka bikankano n'omuziro mungi. Leero nsookedde ku kigambo ky'okubikkula yeekaalu y'omu ggulu n'ebirala n'afuna obudde n'abyogerako naye kansookere ddala ku kigambo okubikkula njogere ne ku yeekaalu n'ebirala. Okubikkula Katonda bw'agamba nti yeekaalu y'omu ggulu n'ebikkulwa ng'atuta amaanyi mangi okufuga yali ategeeza omulembe ogusembayo guno Bayibuli gweyaka nti biviivi na bulimi lwa kuvuunamira Kristo nti agenda kukozesa amaanyi mangi okuyita mu kigambo kye yeddiza obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna n'obukulu bwonna n'ekitiibwa kati buli vviivi limuvuunamire ng'embeera yenyigiriza abantu okukyuka. Naye mu nteekateeka eno Katonda asooka kuteekateeka Kkanisa nga bwe nayogerako n'agiggya mu eri alyoke agibikkule. Kati obudde buno bwakubikkula abantu amagezi gaabwe basobole okutegeera ebigambo bino obulungi ebituyitiddwa mu mulembe guno ogusembayo. Ne tugamba nti okubikkula kiba kitegeeza ki? Kuba kuggyayo ebyakisibwa amagezi g'obuntu oba ebyabalema abantu okutegeera nti Katonda agenda kubikkula amagezi g'abantu bonna abadde batategeera bigambo bye tubuulira nga bawulira omuti gw'obulamu gwonya gutya nga tebategeera. Agenda babikkulako amagezi abadde ababisseeko abantu abasinga olw'ensonga zino wammanga ze ngenda okumenya. Ensonga esooka lwaki Katonda abika ku bantu, ensonga esooka yeeno olw'emitawaana emingi. Abantu abeera n'emitawaana mingi tebafumiintiriza nnyo ku kigambo, tebasoma Bayibuli ng'emitawaana gibayinze. Abo basigala babikkiddwako ng'ebikola Abatume 16 olunyi 13 n'olwe 14. Lugamba bwe luti ku lunaku lwa Ssabbiiti ne tufuluma mulyango gw'ekibuga okugenda mu mugga, twalowooza nga yaliyo ekifo ky'okusabirangamu. Ne tutuula ne twogera n'abakazi ne bakuŋŋaana. Mukazi erinnya lye Ludiya omutunzi w'engoye ez'effulungu wa mu kibuga Suwatira eyasinzanga Katonda n'atawulira, Mukama waffe n'amubikkula omutima gwe okuwuliza Pawulo bye yayogera. Omukyalo ono olw'okuba yalina emitawaana mingi kyobala ne Yesu bwe yajja ng'eri Mariya ne munne omu yali ali ku mitawaana gya kufumba nga Yesu ayagala babulya ekigambo. Abantu abasinga n'abalokola abasinga balina emitawaana mingi egitabaganya kutegeera kigambo kibabuulirwa, kibayitako nga babikkiddwako lwa mitawaana kuba talina budde busoma Bayibuli, talina budde asaba busabi, naye talina budde butegeera mazima. Omuntu yenna buli waba nga alina emitawaana mingi Katonda asooka n'amubikkako
kubanga bajja kutabula ate abategedde ng'aleeta birala kati abo Katonda asooka n'ababikkako nga bo tebasobola kutegeera kigenda mu maaso. Ensonga ey'okubiri, abantu ababikkibwako olw'obugayaavu bw'okwewaayo ng'ate obudde we buli, amagezi g'omuntu asiruwala kusinza ku Bayibuli nti abamu baba bagayaavu naye ng'ate balina obudde obumala kati ne bagenda nga basiruwala nga tebasobola kubikkulirwa bigambo bibuulirwa. Luka 2:13 bigambo ebyo. Awulaba ku lunaku babiri ku abo abaali bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emno yali ewalako mu Yerusaalemi Saddiyo nga 6 ne banyumya bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Olwatuuka baalinga banyumya ne beebuuzaganya, Yesu yennyini n'abasemberera n'agenda nabo, naye amaaso gaabwe ne gazibwa baleme okutegeera. N'abagamba nti, bigambo ki bye mubuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga bowootedde. Omu ku bo erinnya lye Kulapo n'ayogera n'amugamba nti, gwe osula wa? Osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi byabamu nnaku zino? Kati Yesu ono bwe yamala okufa yazuukira n'atambula n'abayigiriza, naye baali batandise okugayala nga tebakyali nnyo ku munaku ezo ebyawandiikibwa nga bibavuddemu n'okusaba bagayadde. Kakati ate nga batambula naye nga bamubuulira, musajja gwe twali twesiga tulaba yafa, bino na bino na bino na bino ebiriwo. Kati gwe baali basuubira ate okubanunula olw'abirimu, naye twali tusuubira nti yalinunula Isirayiri, ate mu bino byonna era ennaku zino 3 ebigambo bino kasokedde bibaawo. Kati bannyonnyola Yesu ebigambo ebyo nga basanze omulambo gwe nga tegulina mu ntaana. N'agamba olw'abirimu Yesu abaddamu nti, kale n'abagamba nti mmwe abasirusiru abagayaavu mu mitima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogera. Abasajja bano baali bagayadde emitima. Buli ogayaala mu kuweereza Katonda n'okusoma Bayibuli n'okwewaayo mu wadde wa mbeera weeri, otandika okugibwako amagezi n'osiruwala ate n'oyogera bigambo bikontana n'amazima. Nnyirwa 3:5. Nabo ne bannyonnyola biri eby'omu kkubo bye yategerese gye bali olw'okumenyamu omugaati. Kati batandise okunnyonnyola ebigambo bino kuba bafunye okutegeera. Olwanamu 5 naye alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. Nti buli lwe tugayaala, kati abantu bangi bali mu makanisa bagayaavu tebasoma byawandiikibwa, ne tubibuulya wano ne tugamba nti ekyawandiikibwa kino nga bwe nkisomye, taddayo kukisoma kwetegereza kubanga alina obugayaavu mu mutima olw'embeera eziriwo. So nga oluusi abudde balina bungi abantu kuba balaba ku makanisa ne batambula ne balaga eno ezilankyawo bazibeeramu, naye olw'obugayaavu buno obutasoma kwetegereza byawandiikibwa, kubikkulwa amagezi gaabwe gasigala gabikkiddwako ng'ate Kristo waali batambula naye. Naffe omulembe gutambula n'abantu bannayuganda bonna naye babikkiddwako olw'obugayaavu, amagezi gaabwe gaasiruwalizibwa. Aga nti amagezi ne basiruwala mu magezi. Bino bigambo bya Yesu yabyogera mu kamwa ke. Temugamba nti mbavuma, naye era oba osiruwadde bassebo ne bannyabo. Ensonga ey'okusatu, olw'okusooka okumala okuteekateeka abalonde be. Isaaya 49 Katonda waba akola omulimu, abalala ababikkako amagezi ateeketeeke abo baalonze, amalo bateekateeka bulungi ye baayawudde olw'omulembe ogwo, balala n'ababikkako baleme kutegeera kujja kwonoona mulimu guno. Isaaya 49 onnyiriri olusooka n'olwokubiri. Mumpuliremu ebizinga, otege amatu gammwe mu amawanga. Muyima wala, Mukama yampita okuva mu lubuto, okuva mu nda ya mmange yayatula erinnya lyange. Era akamwa kange akafaananyiza nga ekitala eky'obwogi, mu kisiikize ky'omukono gwe mwankwese, era nfudde akasaala akazigule mu mufuko gwe mwankuumidde ddala. Era yagamba nti ggwe muweereza wange Isirayiri mwendiweerwa ekitiibwa. Katonda lwabateekateeka ate omulembe omujja ng'alina abantu baayita, agenda n'abakweka n'ababikkako nga balinga abatategeerekeka, ne bye boogera tebitegeerekeka, nga naye mubaamu abatonotono baabikkulya ne bategeera. Na olw'okuba nti abaabisse ku bantu bano waleme kubaawo kwonoona mulimu gwe oba oggulwanyisa oba enkola yonna eyinza okwonoona, ne bano ne babikkibwako nga bali tebabategeera, tebayinza kuyimirira nabo, naye nga Katonda aba abateekateeka bafuke nga akasaala akazigule. Ekyo Mukama kyabadde akola mulembe guno, naye azze okubikkula abantu bategeera amazima ti ddala ddala obuweereza bwa New Eden bwatumibwa omulimu guno.
benyagadde mbannyonnyole ensonga ez'enjawulo lwaki abantu ebigambo tebabitegeera. Ensonga eyokuna, olw'okuswaza abalabe oba ababadde beeyita kye batali. Katonda abantu abeeyita kye batali nabo ababikka amagezi gaabwe ne babanga tebategeera kigenda mu maaso. Isaaya 45:14. Oyinza okuba oli mu abo mu bika byebyo byenjogeddeko, oli mugayaavu, obadde weeyita ky'otali, oba obadde waliwo ebikutwala nnyo, oba wagayala mu magezi. Ezo n'ensonga osobola okutegeera. Ensonga endala nti oluusi baateekateeka ggwe n'akulekeyo ng'akubiseeko. 5 oluva ku 14 tuuka ku 15. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, omulimu gw'emmisi n'obuguzi bw'ekkuusi. N'abasabbeeyi abasajja abamu bali kusenga ne baba babo, bali kugobera nga bali mu masamba, balisengera bali kuvunnamira, bali kwegeera nga boogera nti mazima Katonda ali mu ggwe. Tewali mulala, tewali Katonda. Mazima ggwe Katonda eyeekweka, gwe Katonda wa Isirayiri omulokozi. Balikwatibwa ensonyi, baliswala, baligendamu mu kuswala abakola ebifaananyi. Nti wabaawo ate abantu abatandise abaakyuka, oba abaagwa, oba n'abantu b'ensi, ng'ebintu bye basinza si bya bwakatonda. Kati olw'okuba basinza ebitali bya bwakatonda, ate ebiseera ebisinga nga beeyita nti bo bakatonda. Ti Katonda nabo abo ababikka amagezi gaabwe baleme kutegeera oluusi beefuula beegatta ku mulimu guno nga bagwonoona. Kati Katonda aga nti abo abaswaza era ne bagenda nga baswadde oba ne bawulira nga baswadde, nga bye babadde bakola si byebyo. Okubikkula 3:9 egamba eti, egamba nti nno abantu bano, era boogerako ku bikkula 3 olunyi lwa 9 yogera ku bantu abafaanana bwe bati abadde beeyita si bebo. Era tugenda tandika obbalaba abanga ababa mu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bebo, naye balimba laba ndibaleeta okusinza mu maaso g'ebigere byo, ndibamanyisa nga nakwagala, kuba weekuuma ekigambo kyange. Katonda lwabaako ate abantu abeefuula ng'omulembe guno. Abantu bangi beefudde nnyo bapasita abaweza Katonda abatuukirivu, naye nga abasinga abamu babbi, abamu bafere, abamu basamize, abamu bamalogo, abamu bambega ba gavumenti, abamu basoma Bayibuli tebayitibwangako, abamu bagudde bugwi, naye basigala beefudde ng'aboogera amazima. Naye Katonda ababikka amagezi gaabwe olw'okutategeera bigambo bino, bwe bituuka okuvaayo obulungi, alyoka abaswaze ng'abakkakkanya wansi abasigala, nga bazza ate wansi w'abo abategedde ekigambo, oba oluusi abaggirewo ddala. Ensonga ey'okutaano, olw'okusooka okuteekateeka abakulembeze n'okubawa amaanyi, ate abalala baleme kugulumira ku bano, nti Katonda asooka n'ateekateeka abantu bano, amakulu baasooka okuyita, ate baba bakulembeze ba njawulo, be baba bagenda okukulembera omulembe ogwo ogutwala mu maaso. Kati abantu bano Katonda abakweka, bano bannaabwe abalala baleme kujja kubagulumirako, kubanga nabo abamu babeera bakulembeze era nga beefuula nti balina bye bamanyi, baaweereza dda, balina ssente, balina ebitiibwa, bamanyiddwa wano ne wali baasoma nnyo. Kati ebyo bonna bonna Katonda asooka n'ababikkako, abazzeeyo emabega, atuuse ate bali be baba bakulembera. Kyava agamba nti ow'oluvannyuma ate aliba ow'olubereberye. Zakariya 12:7 lugamba bwe luti, era Mukama alisooka okulokola eweema ya Yuda n'ekitiibwa ky'ennyumba ya Dawudi kyaba bali mu Yerusaalemi kireme okugulumira okusinga Yuda. Yuda olw'okubanga mwe mwavanga obukulembeze n'okulwanirira abantu n'entalo, yasooka n'agigulumiza ne ku mulembe gwa Dawudi, nga bali ne Dawudi Yuda yokka. Ne basooka banyweza obwakabaka. Kati Isirayiri yonna yajja oluvannyuma okubeegattako, nga kaakati bali be bakulembera. Katonda aba akyusa omulembe, ababaddewo abagenda bazza mabega bassebo ne bannyabo. Kati n'obudde buno Katonda agenda kuzza abantu emabega, ate ababadde bakulembera. Ebyo bino bye bigambo Mukama bye njagala mutegeere. Katonda abaako n'enkola. Ensonga endala, Katonda tayagala bantu kulokoka n'ajja eddene. Zabbuli 33 wegere okuva ku 16 ku 19, nti kabaka talokoka n'ajja eddene, kubanga kabaka w'abakabaka ye Yesu. Takola kintu n'abantu bangi abaamanyi nti tujja kwenyumiriza nti ekkanisa twasaba nnyo, twakola nnyo. Naye bw'atuuka ekiseera okugyayo abantu abatuufu, buli omu atandika okukkakkana n'aga nti owaaye twali twogera bya bulimba, twalinga abalina amazima. Kakati ate n'abaweereza abayimiridde nabo tebeenyumiriza, kuba bamanya nti ekyo Katonda yakikoze. Abantu abangi beenyumiriza nnyo nti bakoze nnyo. Zabbuli 33 ennyiriri zino nzibaamu zesomere lunyira 16.
Tewali kabaka alokokwa olw'ejje n'okuba eringi. Omuze atawonyeza na maanyi mangi. Embaasi ky'ekintu ekitaliimu bulokozi. So tewonyenga muntu lw'amaanyi gaayo amangi. Leba eriiso lya Mukama liri ku abo abamutya. Katonda bw'aba akyusa omulembe, bw'aba n'akola ekintu, asooka n'abeera n'abantu batono. Ky'obola abantu yalina abatume baabala 12. Abo be baavunika ensi yonna ng'ogasseeko n'abantu be baatambulanga nabo be baweerezanga nabo. Kati Katonda enkola ye etambula bw'etyo tokogimanya nti ye yakukweka ebintu ebimu n'abikweka abantu ng'alina ensonga ez'enjawulo. Tayagala twenyumirize, tayagala balwanyisa abantu abo basobole kutegeera, tayagala nabo beegatteko bayitabule muli. Ky'obola nti bba abaawula. Era oyinza okuwulira enjiri yaffe eno nga terinawo ogisanga ey'omuti gw'obulamu okuggyako ng'ogenze mu bweza bwa New Eden ffennyini, oba n'abo abakopperera ne bibalema, kubanga bagezaako ne bakopperera naye ne bibalema. Ky'otaatumibwa tokisobola. Abalala ne bagivaako naye abakopakopa era nabo ebalemye. Naye lwaki ndeese ebigambo bino balanga ensonga zino? Ti Katonda lwaki abika ku bantu amagezi? Asooka ateeketeeka ekikye ne mala kisatu kanjogereko. Laba ntuma omubaka wange naye alirongoseko mu maaso gange. Era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga temumanyiridde, n'omubaka w'endagaano gwe musanyukira laba ajja, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Nti Katonda buli w'aba ajja mu nsi yeekweka nnyo. Yesu ye mubaka w'endagaano. Yajja yeekwesa Abayisirayiri, n'azaalibwa mu kiraalo, n'azaalibwa eri omukyala, ate ng'alina omwami nga baavu. Yesu naye n'atandika okubeerako mu by'okubajja, nga bwe bamujerega, naye ng'akwesa obwakabaka bwe bumala okunywezebwa, alyoka abugjeyo bassebo ne bannyabo. Kati Katonda omulembe guno, essaawa y'oggubikula yeeno bantu bonna bagenda kutegeera, agenda kubajjako ekibadde kibabissa amagezi mwenna abali mu nsi. Tuli omu ategeera aga nti bulijjo naffe tulowooza tebe twogera ge mazima, naye amazima ge gano. Era naffe bwe tunaaba nga tulimba, ojja kulaba nga tuswala, ojja kulaba nga tukkakana wansi, naye tunaba twogera mazima, ojja kulaba abantu bonna batukyukira bassebo ne bannyabo. Ekyo mbadde njogera ku kigambo okubikula nti Katonda agenda kubikkula amagezi g'abantu bonna batandike okutegeera obulungi obudde butuuse. Era ekkanisa nti yeekaalu ye, yeffe ekkanisa ye, kubanga atuggyeyo abantu bategeere omulimu guno bagwegatteko. Yeekaalu eba etegeeza ki? Eba etegeeza nnyumba ya Katonda. Kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri sula ya 6:14. Temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana. Kubanga obutuukirivu bugabana butya n'obujeemu. Omusana gwabana gutya n'ekizikiza. Era Kristo atabagana atya ne Bayaali. Mugabo ki eri omukkiriza n'atali mukkiriza? Yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi? Kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu, nga Katonda bayogera nti n'abeeranga mu bo, n'atambuliranga mu bo, n'abeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. Kale muvuwe wakati mweyawule, so temukomanga ku kintu ekitali kirongoofu, nange ndibasemberera, era n'abeeranga kitammwe gye muli, nammwe munaabeeranga baana bange ab'obuwala n'obulenzi, bw'atyo bw'ayogera omuyinza w'ebintu byonna. Nti yeekaalu ya Katonda eba tesinza bifaananyi yeffe. Bw'agenda kubikkula yeekaalu y'omu ggulu, si yeekaalu nti eri, agenda kubikkula ffe kuba mwatuula. Abaasalawo okweyawula mu balala ne tuleka abalala bonna ne tugamba ffe tusazeewo okukola omulimu ogw'amazima. Tetugenda kufera muntu, tetugenda kuyaayaanira bitiibwa, tetugenda kukola bitasaana, tulina kufuuba kugenda nga tukyuka. Era muffe abawulira nga takyuka, ogenda okulaba ng'alemereddwa ng'atweyawuddeko ng'azzeeyo. Kubanga oluusi aba anoonya ebitiibwa, ayagala kino na kiri, kwegamba ensimbi, alimbalimba guno omulembe aba tasobola kugunywereramu. Tosobola kunywerera mulembe guno ng'okola ebyo bassebo ne bannyabo. Ebigambo bino bye nsoose okuba biwulira, ti Katonda azze kubikkula ekkanisa y'omulembe guno omujja. Emira eri enkadde eggwere mu eno, nga bw'eneeba eggweramu, bano bba abakulembeze ng'abasumba abasinga baggiddwako ati amagezi bajja kubanga tebakyategeera kigenda mu maaso. Oba si ekyo okufiira ddala baveewo, kubanga emirembe ebiri tegiyinza kutambula lumu. Ate nga n'ensi bw'atyo bw'agenda okukola, abakulembeze abana abatebakyuka nabo bagenda kugwebako amagezi oba okufiira ddala, kubanga bw'akyusa ekkanisa n'ensi alina ogikyusa bassebo ne bannyabo. Kaakati ggwe olina okulya ebigambo bino n'okyuka. Ngabenda okukulaga emirembe egyaddangawo nga Katonda abakulembeze alina okubatta oba omulembe ogwo ayimusa omulala, kubanga toyinza kwekanga nga bombi batambulira wamu. Bano bajja kuleeta okukontana, okubuzaabuza abantu bano gadde bababuzaabuza.
kati bassebo ne banjaba omusumba oba toyenenya obudde bwo obw'okufa butuuse oba okuggyako amagezi oba muweereza gwe temuvaawo nkomawo